Gwe nnyabo todangawo ne weebuuza ebibuuzo mbunzi lwaki anjagalako yandekawo nga Katonda bwe yakikola n'atonda Eva nga mutondedde Adamu. Kakati naawe oyinza okuba ng'olimu eryo ttuluba kuba ne Katonda yakikola ng'akimanyi nti omuntu nga tannawasa alina okubaako ne waakolera ki experience because bw'ogenda ku mulimba kusaba 5 years experience kati n'okufumbirwa olina okufumbirwa ennaku zino ng'omanyi engeri gye bayingiramu omulyango. Kakati oyinza okuba mu abo Katonda be yatondera abantu okuyigirako. So toyomba, beera contented n'ekyo ekintu Katonda kye yakutonderamu. Beera mugumu, toddaawo kubeera mbu wowe mulugunya. Kakkana Katonda takola nsobi. Owulidde? Ba mugumu. Bw'oba ogezaako okuyomba tomanyi ky'oli ate si gwe yeetonda. Olaba bakwendako ne bagenda guma bw'otyo bwe watondebwa. Oh, no, 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 no.